Sebo oba nnyabo nsanyuse nnyo nate okwongera okuwuliziganya naawe nga tukyagenda mu maaso mu by'okuyiga. Nze byennyumirizaamu olw'ensonga eziwerako kubanga mbimanyi ate sibimanyi bumanya naye mbirabye nga bikyusa obulamu bwange nga binnyamba nga binzija ku ddaala erimu ne ŋŋenda ku ddaala eddala. Kaakano nonse twogere ku ky'okuyiga kino ekiyitibwa self discovery oba ekiyitibwa okwezuula. Naye nga sinnaba kutuukira ddala ku kigambo kwezuula, emyaka mingi egiyise nawandiika ekitabo kino ekiyitibwa Achieve Success oba omuntu atuuka atya ku buwanguzi. Kati bwe mpandiika ekitabo kino nakizuula nti buli emu ku nnukuta eziri mu kigambo success nga bw'okiraba awo eyimirirawo olw'ekigambo oba olw'ebigambo. Era okukkakkana ennukuta esooka S eyimirirawo olwa sentences bbiri enkulu. Esooka bagiyita self discovery oba okwezuula. Eyokubiri setting worthwhile goals in life oba omuntu okweteerawo ebigendererwa ebyesimba mu bulamu. Kaakano ekigambo self discovery kye kisooka mu lugendo olw'okutuusa abantu ku buwanguzi oba success, kye kisookera ddala. Njagadde tukyogereko tugende nga tukigaziya tumanye tukikola tutya. Self discovery nga bwe nkyogedde mu Lungereza, mulimi lwaffe Oluganda kitegeeza kwezuula. Naye omuntu bw'awulira okwezuula kiki, nakano nga sinnakituukirako ddala kankabawe. Formula oba engeri gye tuyinza okuyitamu okutuuka ku buwanguzi erimu ebintu ebikulu bisatu. Mu buwanguzi tukkiriza nti omuntu yenna anaawangula ateekwa okugoberera amadaala gano. Erisooka ng'omuntu anaatuuka ku buwanguzi baliyita B, eryokubiri do, eryokusatu have. Ebigambo ebiri mu Lungereza kambivunule mu Luganda. B kitegeeza nti bw'oba oyagala kubeera muwanguzi mu kintu kyonna, beera. Obanga oba oyagala kubeera muwanguzi mu busirikale, beera omusirikale omuwanguzi. Bw'obanga oyagala kubeera muwanguzi mu busomesa, beera omusomesa omuwanguzi. Bw'obanga oyagala okubeera omuwanguzi nga taata oba maama w'abaana, beera ekyo B. Kati eddaala eryokubiri do, kola. Bw'obanga oyagala kufuuka muwanguzi mu kukola ensimbi, kola ebyo abawangula mu kukola ensimbi bye bakola. Bw'oba oyagala kubeera muwanguzi mu kusumba abaana ba Katonda, kola ebyo atuuka ku buwanguzi mu kusumba abaana ba Katonda byakola. Bw'oba oyagala kubeera muwanguzi mu kuwandiika bitabo, kola ebyo abatuuka ku buwanguzi mu kuwandiika ebitabo bye bakola. That is do. N'eddaala erisembayo ng'onootuuka ku buwanguzi, have, kwe kufuna. Bwe ziba ng'oyagala kutuuka ku buwanguzi mu kufuna ssente, beera omuntu agwanidde okufuna, beera omuntu omukozi, ate olwo ssente zijja kujja buzzi nga naawe weewuunya ki ekyazirwisaayo, kubanga obaddewo ekiseera kiwanvu nga toziina. Naye kaakano bw'obeera omuntu omutuufu n'okola ekintu ekituufu, ensimbi zijja buzzi, tewaba kyakwekwasa kirala kyonna. Kati ye fomula y'obuwanguzi. Mu fomula y'obuwanguzi eno gyeraga nti erimu ebyo emitendera esatu: be, do and have. Omutendera guno ogusooka ogwa B, that is being,
mwe muli okubeera ky'ogwanda ddala okubeera, ogwo mwe musimbibwa ekintu ekiyitibwa self discovery oba okwezuula. Omuntu yenna n'agenda mu maaso ateekwa okwezuula, naye nga weezuula twetaaga okubuuza okwezuula kiki oba biki ddala bye tuzuula. Okimanyi nti abantu bangi twatondebwa nga tuli bannaggagga mu butonde bwaffe, naye nga tozuula nga kikyoli era n'obeera ng'oli mwavu. Bangi nnyo twatondebwa nga bakabaka, naye kyewuunyisa okufiira mu buwaŋŋangusi. Kakati omuntu yenna ateekwa okuzuula kiki yatondebwa okubeera. Ne mu butonde bw'ebintu ebirala, ebintu bingi nnyo kye tulaba si kye biri oba kye biri tetukitegeerera ddala. Okugeza amazzi tegafaanana butto, ate butto tafaanana mafuta, n'amafuta tegafaanana oil. Byonna biyiika mu kikula kyabyo era bya luzzizzi naye tebifaanagana. Waliwo ebimu nga birina light ng'ate ebirala bizito okusinga byenjogedde. Kugamba ng'amafuta n'amazzi, singa wabiyyewamu amafuta gadda kungulu kitegeeza go tegazitowanga amazzi. Kakati omuntu singa abadde mafuta naye nga mu bulamu bwe obwa bulijjo akola bikolebwa mazzi, abeera teyeezuulanga, ate abo nga bangi nnyo. Waliyo omulala nga butto naye nga bw'atandika okukola baabuwe akola mafuta bye gandikoze. Kakati ekiseera ekyo kyamala ng'akola ebyo abeera mu kubula. N'olw'ensonga eyo omuntu okwezuula kintu kikulu nnyo, na kino njagala tukitegeere nga tugenda kwezuula. You are yourself and you can't be anybody. Gwe njogera naawe gwe ye gwe, era gwe toyina mukisa gwonna gwakubeera muntu mulala oba gwakubeera kintu kirala. Kakati ekiseera kyonna ky'omala nga teweezudde, nga tomanyi kikyoli, gw'oba ofiirwa, kubanga kyewatonderwa okubeera si kyoli. Ye kanjogere na kino, okimanyi nti oli wanjawulo nnyo mu bulamu bw'ensi eno. Katonda afuge eggulu n'ensi kubanga wa buyinza, yeewuunyisa. Mu biliyoni ne biliyoni zonna ez'abantu ezibadde ku nsi, Katonda tatondangayo muntu yenna ng'afaanananga ggwe. Era nze neewuunya akatiba ka Katonda nga bwe kafaanana. Buli muntu yenna ali ku nsi yeefaanana yekka, ye. Era kankulabule, singa tewatondebwa tewandibaddewo omuntu mulala yenna yandibadde alinnya kigere ekyo ku nsi. Naye bambi bwe twetunulako nga ffenna tuli bantu tuyinza okulooza tufaanagana, ekyo si kituufu. Tumu nagenda nga ndi e Kenya eyo mu kuwummulamu, ne ŋŋenda mu National Park emu bagiyita Hell's Gate. Simanyi lwaki bagituuma Hell's Gate, naye mulimu ebika by'ensolo bingi. Naye kye neewuunya ekisingamu okubeera kye nalaba ennyo, zebura. Zentulege zebura nga mpitirivu nnyo. Zebura atagimanyi era ebeera nga bw'olaba bu zebura crossing, nti ebeera n'ebiba ng'obwoyo obumu bwa black ate obulala bwa white nga bigenze byetolola bwe biti. Atamanyi bw'ozitunuulira bw'oti olowooza zonna zifaanagana. Ba vet doctors batugamba buli emu yeefaanana yokka. Abaana b'abantu bwe batunuulira osobola okulooza nti be bamu. Oli agamba nti zonna mmotoka naye zaawula njini. Abantu si be bamu. Abaana ne bwe baba nga balongo, tulina ebika by'abalongo, naddala ekika ekiyitibwa eky'abaana abafaanagana oba identical twins.
nene wankubadde tugamba nti abalongo bano bafaanagana si kituufu. Bafaanaganako mu bimu naye bingi nnyo banjawulo tebafaanaganira ddala. Kaakano bwe twogera ku nsonga eno ey'okwezuula nsonga nkulu nnyo. Lwaki? Gw'oteekwa okuzuula ki ky'oli okwawukana n'abalala? Ate Katonda ye bwe yali ng'akutonda, oyinza bw'omanya ebiri mu ggwe oyinza n'okulowooza nti yakutonda tatonda balala bonna, kubanga yakumalirako amagezi. Era bwe twogerera omuntu yenna ali ku nsi alinga aliko nga diamond deposit, olinga kirombe kya goloda. Muggwe mutudde eby'obugagga, mutudde obusobozi, mutudde emikisa, mutudde amaanyi agatayogerekeka. Neewuunya Katonda ng'atonda omuntu yateeka mu ye obusobozi n'amaanyi ebitayogerekeka. Kaakano kyewuunyisa nti Katonda bwe yali ng'atonda omuntu, buli omu ku ffe yamutonda ng'ali origino. Tewali gwe yatonda nga photocopy. Tewali muntu nga mwokyemu. Abantu ffenna tuli origino. Naye ekyennyamiza abantu Katonda be yatonda nga origino babeera ku nsi nga baliko nga duplicate. Babeerako ng'abookyemu ne bakola ebintu by'abookyemu, babeerako ng'abaacupulwa, omuntu n'abeera ku nsi ng'ekicupuli naye nga Katonda yamutonda ali origino. Obeera otya ku nsi ng'ekicupuli ng'olemeddwa okwezuula, ng'olemeddwa okwetegeera, ng'olemeddwa okumanya eby'obugagga ebiri mu ggwe. N'osalawo okwegomba abalala, n'osalawo okwefaananya abalala, n'osalawo okubeera ku nsi nga gw'ogenda okoppereza abalala ki kye bali n'ebyo bye bakola, n'oleka wano ki ky'oli. Kakati ate kyennyamiza nnyo singa omuntu aba teyeezudde, kubanga mu butonde bw'omuntu ate omuntu alina omululu ogw'okumanya. Ne bwe muba kati tutera okutwala abaana ku ttuwa, abaana baagala nnyo okgenda out bazuule kiri na kino na kino. Abaana bali inquisitive, babuuza ebibuuzo bingi nnyo, bazuule ebintu bye batamanyi, baagala nnyo okgenda mu bifo bye batamanyi. Naye ekyewuunyisa kye kino, omuntu ayinza okutambula n'agenda ebule n'ebweya, n'atunuulira ensozi empanvu n'ennyimpi, emigga n'ensibuko gyazo, n'azuula byonna. Ayinza n'okusoma chemistry oba physics oba math, n'aba ng'azudde ebyama bingi nnyo. Naye ekyewuunyisa oyo azudde ebyo byonna ye n'afa nga teyeezudde. Kyennyamiza bwe tuteezuula era bwe tuteetegeera, weeyitako n'ogenda onoonya ebirala, n'ogenda ozuula ebirala, n'ovumbula ebirala, naye nga ggwe weeyiseeko. Eby'obugagga Katonda bye yatondera mu ggwe biri inexhaustible, tebimalikayo, tebisimika ne biggwaayo. Katonda ye mu butonde bwe yatonda nga mu buli kinyonyi mulimu eggana ly'ebinyonyi, mu buli nkoko mulimu ekisibo ky'enkoko, so nga mu buli kyannyanja mulimu mu Lungereza tukita sukuulu. Sukuulu y'ebyennyanja ebingi. Mu buli kyannyanja ekimu mulimu ebiyitirivu bingi. Mu buli kasigo k'omuti mulimu ekibira. Kiramba. Mu buli nte mulimu ekiraalo. Kakati muggwe mulimu ki? Teri muntu gw'olaba atambula ku nsi atalina bya bugagga bikusike Katonda bye yatonda mu ye. Era leka nkutegeeze nga tugenda kuyingira mu ky'okuyiga kino eky'okwezuula n'okulwana olutalo olunene olw'okutegeera ki ky'oli. Njagala ebigambo bino bitegeere. Bigamba bwe biti nti in the upcoming ongoing battle, nti mu lutalo olubalukawo era olutalo lugenda mu maaso, nga naye mu lutalo luno omuntu alwana kubeera mu bulamu bwa ssanyu era obulamu obuwanguzi. Your army is you. Mu lutalo luno olutalo kakuuse,
kafungulankete otalodde kabusa ng'olwanagana n'ensi eno okusobola okufuuka omuwanguzi mu bulamu bwo. Your army is you. Ejje eryo ye ggwe. Ejje ly'ogenda okukozesa okuwangula ebikwaŋŋanga byonna, obstacles, emiziziko gyonna, ensozi n'ebiwonvu, okkalubirwa n'obuzibu. Ejje ly'ogenda okukozesa, ejje eryo liririmu ye ggwe. How equipped should that army be? Ejje lino lyandibadde ttendeke kyenkanawa, lyandibadde tteeketeeke bitya, wandibadde oyina mbavu zenkanawa. Ebyo njagala weetegereze nga tugenda mpola mpola mu ky'okuyiga kino. Leka nkutegeeze, buli kintu kyonna ky'olaba ku nsi, oba ŋŋambe etya, mu Lungereza tugamba nti it is pregnant with potential. Mu Luganda kaŋŋambe buli kintu kyonna singa ebadde nte oba mbuzi ebeera n'eggwako ly'obusobozi. Ate singa abadde muntu twandike nti buli muntu yenna gwe tulaba ku nsi alina olubuto olw'obusobozi. Ffenna twafuna embuto ez'obusobozi okuva ku kitaffe Katonda. Buli omu ku ffe mwali alina obusobozi mu ye mu butonde obutayogerekeka. Naye kyennyamiza bameka abazudde obusobozi obwo? Era njagala nkubuuze, watondebwa kubeera ki ku nsi kuno? Era watondebwa kukola ki ku nsi kuno? Ekyo ky'otomanyi. Weebuuze ekibuuzo ekikulu ennyo, what am I on planet earth for? Ku nsi kuno nze mbeererawo ki? Ngasa ki? Nyina mugaso ki? Nze nzaani? Munze mulimu supu ki? Mulimu birungo ki? Kajuyisi kyakali munze nsika eteekwa okunywa? Ebyo bye byama eby'enjawulo buli muntu yenna ali ku nsi byateekwa okuzuula bw'anaaba wakwezuula. Na kino kigenderere. What are your talents? Ebitone Katonda bye yakuwa bye biki? Era bye biriwa mu ggwe? Bikulaakulanye kyenkanawa? Bifunye busobozi ki? Bisobola bitya okulwanira entalo? Era biyinza bitya okuleetera ensimbi mu bulamu bwo? Njagala weebuuze bino nga tuyingira mu ky'okuyiga kino ekiyitibwa okwezuula. Have I stretched enough? Neepimyepimyemu ne neereega ekimala. Nzigyeyo n'amaanyi ag'omu buto. Nkozesezza ebitone Katonda bye yampa, obusobozi bwe yampa mu ngeri ematiza. Nyina we ntuuse oba sibimanyi? Njagala teweerabira. Bagamba nti obugonvu bw'olujegere ge maanyi, elasticity. Ebitone byo n'obusobozi bwo Katonda yabiwa elasticity. Bisobola okwereega n'okwereeguula. Obireze ekimala, otuuse ku nkomerero y'obusobozi bwo, tokyayina kipya kyakwongerako oba kyoyinza kukola. Njagala nkutegeeze nga bwe nakugambye edda, watondebwa ng'oli original. Don't accept to live as a photocopy of others. Watondebwa nga gwe ekintu ekisookedde ddala, ng'oli oligino, oli wankalakkalira. Tobeera ku nsi ng'oli ng'omuntu yayokebwamu ng'akopperera abalala oba ava akola eby'abalala bye bakola. Naye beera ku nsi nga weebeereddeko ggwe kennyini n'obusobozi bwo n'amaanyi go. Wandibaddewo enjawulo nnene nnyo mu nsi muno singa buli omu ku ffe yali asobola okwetegeera, yali asobola okwemanya n'okwezuula. Mu kwezuula tujja kulaba ebimu ku bintu by'otunulako nga weezuula ge maanyi go. N'obuuza nze nkwata ludda wa n'enkankanya ensi? Obusobozi bwange buli ludda wa? Amaanyi gange gali ludda wa? Nyinza ntya okufukamiza ensi eno nga weezudde? Omuntu omu yagenda n'agamba nti bw'obanga gw'osobola okukola aka
nga gwosobola okuwandiika ekitabo ekirungi okusinga ebyabalala, oba nga gwosobola okuyiiya oluyimba olulungi okusinga ez'abalala, oba ng'osobola kukola bukozi kamasu ka mmese akasinga ak'abalala obulungi, nti ne bw'ozimba ennyumba y'omu kibira, people will beat the bush up to your shelter. Abantu bajja kuwalirizibwa okusamba ensiko bajje paka wooli, naye ekyo kukituukako ng'omaze okuzuula ki ky'oli oba ebirungo ebiri mu ggwe. Mu birungo bino tuteekwa okuzuula talanta zaffe, tulina busobozi ki, era bwe tuzuula talanta zaffe ekijja kubanga kitukoze bulungi nnyo. Basebo ne bannyabo leka mbategeeze, abantu bangi nnyo abatambula ku nsi, naye nga kubatambula ku nsi majority oba abasinga obungi ku bo tebamanyi ki kye bali, tebamanyi busobozi bwabwe, tebamanyi maanyi gaabwe, tebamanyi bunafu bwabwe. Mu kufunzafunza katugambe tebeezuulanga. Era abantu batono nnyo mu nsi muno abamativu n'ekyo kye bali batono ddala, bangi si bamativu kubanga tebamanyi kye bali. Njagala owulira ebigambo bino nga tugenda mu maaso. You are a brand new product equipped to fulfill a mission. Gwe ng'omuntu ali ku nsi kuno oli kintu kipya ate nga kyateekebwamu ebirungo byonna okusobola okutuukiriza ekyo ekyakutonza. Singa obadde music system, singa obadde gamba kaŋŋambe nti nga radio, wandibaddemu waya, wandibaddeko amapeesa, wandibaddeko emizindaalo ate ne bode, so nga n'emmotoka bwekyo singa obadde ekyo. Lwaki ebyo byonna byandikubaddeko? Kubanga Katonda yakutonda ng'oli mulamba, ng'oli mujjufu. Yakuwa obusobozi bwonna okusobola okubeera ku nsi ng'ebikubeezaako obirina mu ggwe, ate obeere ku nsi ng'olina omugaso. Kigambibwa eryato gano amaato ag'okunnyanja libeera safe at harbor, liba teririna buzibu bwonna nga liri ku lubalama lw'ennyanja. But that's not what it was created for. Newankubadde libeera nga terisobola kufuna buzibu era nga liri mu mirembe, nga liri ku lubalama lw'ennyanja, naye ekyo si kye lyatondebwa okukola. Ssebo oba nnyabo, oyinza okuba ng'oli mu comfort zone olw'okubanga wali teweezuulanga nga tufaayo, ng'oli awo otudde, oteredde, owulira bulungi, olowooza oli mu mirembe. Naye ng'ate bwekityo si bwe kiri, oteekwa okuva mu comfort zone n'ogendako mu maaso. Bw'obeera ku nsi ng'olemeddwa okwetegeera n'okuzuula obunafu bwo n'amaanyi go n'emikisa gyo n'ebikutiisatiisa, naye kankulabule, bw'oba ogenda ng'olinnya mu bigere by'abalala we baalinnya, togenda kufuna mukisa gwa kuleka kigere ekyo ku nsi. Kati onooba obeereddewo ki? Wejja kubanga atabeerangawo, wejja kubanga duplicate. Bw'onooba togasizza, kubanga by'obadde okola obadde okopperera balala, gwe teweebeererawo ng'omuntu, naye obeerawo kubanga waliwo ababaddewo. Kale kookoppe obulire omwo, ofiire omwo, naye tubeera tukuganyuddwa. Njagala owulira ebigambo bino. You are not living your life for anybody, but you are living your life for you. And nobody is living on planet Earth on your behalf. Njagala kubivundula. Bigamba bwe biti. Ku nsi kuno toyina gwobeererawo era tewali akubeererawo. Toyina bulamu bwa muntu gwe wakiikirira nti nze kambeere ku nsi emyaka gino 3 ku lwagundi. Ku nsi kuno weebeererako gwe ng'omuntu. Kakati gw'omanyi ebikukwatako, gw'omanyi by'oyagala ne by'onoovumbula, naye yiga okwerwanako kubanga gwe. Era ku nsi kuno tewaliwo muntu yenna asobola kuva bunaayira najja akukiikirira. You represent yourself. Gwe mukiise w'obulamu bwo, n'olw'ensonga eyo oteekwa okuddayo okufuuka origino n'okukola ebyogwanidde okukola, kubanga tewali mulala okuggyako gwe mukiise w'obulamu bwo.
ndowooza katusooke tukomekaawo ku mulundi guno. Sigadde ndi SSEMATA David okuva ku Buwanguzi Nasalandi Primary School. Ewaffe naakuwadde ebbira Lubanyi. Ate n'ebbira ECD Caregivers Training Center omutendekeramu abasomesa abasoma obusomesa bwa Nasale baba amala senior 4 senior 6 abewaffe bakola ebibuuzo bya Makerere University era yebawa transcripts zaabwe ne certificates zaabwe. Ayina ekibuuzo oba yandiyagadde okwogerako nange oluvannyuma lwonna ennamba zange ez'essimu kanzikuwe ndi ku 077 2 31 36 songa Airtel eri 070 03 57 87 67. Nze SSEMATA David, beera bulungi tuddemu okusinkana weraba.